buterevu ku mukutu Fahad Preyugi gwo mukyali era nga ffe twesobola okubeera nga tetuba tusako amawulire ag'enjawulo nga bugatambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako n'ewaluganga yonna amawulire mangi nnyo agali mu kubeera nga tegatambula era nga n'agasinga okubeera nga agatambudde wiiki eno actually n'omwezi guno gwonna okuva eri gye gwatandikira ge ga Pastor Wilson Bugembe sako ne mukyala we era nga n'amawulire agalaga nga Pastor Wilson Bugembe finally yavudde ku lujja oluvannyuma lw'emyaka emingi banaye musumba mwamwogerera bannaye kakati finally yamaze nabeera nga ate afuna ekijujulu oba omwagalwa we oba agoyeza okubeera nga ate oyita omukadde w'ekkanisa ono Dr. Mulamba era nga awangalira mu ggwanga eri UK era nga ono nno oyinza omulaba nga anyirira nnyo oba nga mweru nnyo n'olowooza oba si Munnayuganda mukyala Munnayuganda era nga mutuuze w'eggwanga eri UK eri gye yakulira bwe buzaaliranwa bwe naye nga mukyala Munnayuganda kakati bigye bibadde bitambula era nga bibadde tebina kubeera nga tebikonfamingibwa era nga bino bibadde biraga nga Pastor Wilson Bugembe wagenda okubeera nga ate awasa mwana munne ono njagala kubeera nga tesizidde wano kubeera nga tebategeeza nti ng'ennaku z'obwezi zigenda kubeera nga teziwera mwenda gw'omwezi ogwa August Pastor Wilson Bugembe ajja kubeera wali ku kanisa ye eya bagitani House of Prayer Ministries bagitani Worship House agenda kubeera nga temunaye awasa mwana munne mu butongole zokadi azamazidde okubeera nga teziyitingana wano nawali naye nga yo omusumba bw'abanga ali mu kubeera nga ali ku interviews ez'enjawulo teyerabira kubeera nga atatumirako dokita we oba omukadde w'ekkanisa obyo omupya gwe twafunye ngenda kubeera nga tebatirawo zikaadi awo mwongere okubeera nga temulaba embeera nga bwetambula saidi ezo naye nga akutegeezeza ng'ennaku z'omwezi zigenda kuba ziwera mwenda omwezi ogw'omunaana Pastor Wilson Bugembe finally kyawedde dda enteekateeka zonna zawedde tombuuza awo meeting gye zitula kubanga Pastor musajja ayinamuko kasente teyeetaga kubeera nga ate mumusondera ssente so talina wantu wona wagenda kubeera nga ate ategeka meeting ate newaba asazeewo babeera nga tebamusondera kasente I think musajja si wakutegeka meeting ajja kuba bukubi kasimu agaye nti wayi omugagga kirumira beera nga tompeerezaayo kasente oba gundi mpeerezaayo kasente oba gundi mpeerezaayo kasente so mwena abadde beesunze banaye meeting nga tuyita zigenda kutuulawo teri meeting n'emu egenda kubeera nga ate erabikako so byo ne bigenda mu society ezeeyo agenda kubeera nga tembaterawo obutambi mbere nga mwongera okubeera nga temulaba ensonga nga bwetambula side ezeeyo naye nga ye omusumba amaze okubeera nga ate finally ava ku lujja afunye omukadde w'ekkanisa oyo Dr. Mulamba tulakalira bino ngenda kubeera nga tembikuterawo awo musobole okubeera nga ate mubiyerabirako ndowooza ngenda kwongerako ne ku video bw'omukyalo oyo mwongera okubeera nga ate mumwekenneenya ndowooza wiiki yabadde wiiki ewedde yasobola okubeera nga ate agenda wali mu Bwakabaka bwa Buganda era yasobola okubeera nga ate asinkana Nnaabagereka kigambibwa mbu yali agenze kubeera nga ate amutwalira invitation yaabwe oba invitation y'embaga yaabwe sako ne Pastor Wilson Bugembe tulakalira bino ngenda kubeera nga ate mbikuterawo kakati kyogenda okubeera nga ate onkolera video so kubeera nga ate oginterako ekigalo likinga ate sharingirako abalala abategeeza nti kakati agali side ezeeno ngigano komawo n'amawulire amala mangi nnyo tembaawo. Dr. John for taking things easy. Twebaza John bitwala nga byangu. Very calm and cool. Okakamu. So why do you mix me up in this? So I thank you for playing it cool and easy. John tukwebaza nnyo kitwala nga kyangu. This is the Miss Uganda, Miss UK. She's one of those influencers and humble and a believer. Let's welcome Jani Muchibi. Kama yebazibwe. Amanya nze Jan Nachitende Muchibi. Nga nsinzira London naye nzizeeko eka ene Uganda. London kolerayo obw'obusawo ndi musawo era nzizeeko ene Uganda okukolerako obusawo. Oluganda olwogedde. Mama wa Jan ne family ye ne daddy, they have been a blessing to my life for many years. Era mami omuneebaliza nnyo nnyo nnyo. You were Miss Uganda, Miss UK Uganda. Bakiyita bati? Miss Uganda UK. Miss Uganda UK. Oli mulokole?
Nyonyo. Amina. Wasomero. Nasomera London. Essomero twagala linnya twaleyo abaana. Essomero lye nasomera baliyita Wellington High School for Girls. Manyiwaawo. Mana mutwaleyo abaana Mugabi. We love you, Jan. Jan, mwewunyako okusigala nga ali humble, yet she's so blessed. It's a good thing for you girls and boys. Alina ng'olwaliro akizzeemu bw'akiriko omukyala Pastor Bugembe bw'agenda okuwasa kkiriza akuwase kikwe. Abooluganda mujje tugende ffenna mu lubiri emmengo ewa Kabaka nga maama Nnaabagereka yatuyise ku mukolo ogulonshinga the Queen's Ball ey'omwaka guno 2025. Nasoose kuyita omukyala agenda okunsiba ekikooyi bulungi nnyo kubanga nakitegedde okuyitibwa mu lubiri nina okubanga nyambadde ebitegeerekeka mu maaso ga maama era bwe tuti bwe twalabiseeko nga tuyingira mu lubiri. Mu kutuuka maama Nnaabagereka yayogedde bulungi nnyo ng'atubuulira zino Queen's Ball ey'omwaka guno egenda kubanga ewagira enkolagana n'ebikwatibwa ku bulamu bw'obwongo oba kiwandiise mental health services wano mu Uganda. Awo nga bampise maaso okwekubisako ku kifaananyi ne maama ng'omugenyi we ku mukolo guno. Era olw'amazaawo ne tuyimba oluyimba lw'eggwanga ekitiibwa kya Buganda ne National Anthem eya Uganda. Omukolo olwawedde ne mbuuza ku MC bwe nandiyise taata mu kika kyaffe eky'Olugave omwami Abe Mukiibi. Era olwavuddeawo ne bantwala eri offisi ya maama Nnaabagereka nga mpise ng'asabye okundabako n'okwogerako nange. Era awo nga tulinze tuyitibwe munda mu office awo essanyu ne linsukkako okulaba ku maama naye n'asanyuka ne tutuula ne tunyumyamu essaawa ezasusse mu ssaawa nnamba naye nsooka okubategeeza nti maama ndabidde ebbanga eritabadde ttono aze nga ndabye nga nkola kuva mu buto era leero maama n'asiima okuba nti nkuumye okwagala obuwangwa bwange n'okwogera olulimi Oluganda wankubadde nga mpangalira London ebiseera ebisinga. Maama n'atuwaayo ku chocolate n'emmwanyi tubeere nga tutwalako ewaka. Era nga bonna bagambye essanyu eryansusseeko nasoose n'enjaguzaamu awo nga tuvaayo mu lubiri. Era awo kwe kulya ku chocolate gwe baatuwadde era yawoomye okusinga ku chocolate gwe naaliddeko mu bulamu bwange. Kakati bannange awo nange we nalabidde tuusa okwebaza kwange eri maama Nnaabagereka era naawe omulabi wange omulungi webala okulaba vidiyo eno okutuusa weekoma Magulu Nnyondo Ssaabasajja awangaale. Naye mmwe saagala munjajinge naye bamukirabanga bwe nkiraba simanyi mukyala wa Pastor Bugembe ono omupya ng'akyamuse nnyo. Levo kwakolera interview naye newe simanyi naye nze ndaba oba mbiraba bulala. Levo kwakolera interview nga ya tabu wiiki emu ova bwe yali ku Sunday eri ne Pastor Bugembe yakakola interview za TV ziri 4 ne radio interview ziri nga 6. Kali kyenjagala obuuza bagenda ku interview ezo chicha manje suwiza nnyo radio kanyamanya ayogera chicha bagamba abantu chicha bagamba eggwanga like how to date a pastor bikisibine myo tegeera ate n'aba TV okujjako abakozi ba radio okujjako amaalo kaki kyabagenda ogamba eggwanga ye nga ye oba just abawaayo wagwane sibine myo tegeere newe kubanga ba Dr. Jan anyway toma ne ba doctor ngate batya nyokola interview ba doctor ngate batya kwagala butaala ye ka doctor gwensoso laba kachanga mbao ku social media nga doctor ye interview emukwemu nize mulaba ku gundi ya Rama ku live za Rama interview nalabye ne ku YouTube kati yakoze ne Namukasa nakola ni Shalom yakoze ne Shalom ne Namukasa nazo ku YouTube zijja interview. Anyway, kansirike naye nga
oba dokita mwatulimba nga siwe yukke nga United Kawempe oba United Kawala dokita togeza n'oyimba mukyala Bugembe togeza n'oyimba nalabye oli out ne bafiki fameyika abayimbi batandise okuvuga speed dokita togeza n'oyimba wano tulinawo abayimbi tulina Senkulu Mandwa wano buli muntu ajja buli muntu gwabayagala okulyamu amusuubiza kola bamugamba kati gwe ngenda kuwa kolabo enseene egenda kumanya bitandika bya kolabo tefuluma dokita toyimba nene interview tusaba interview zikendeere mu kubanga nze ngeri gye nkirabamu twandisigadde ku gospel either ne tubeera mu chaachi enansana ne tubeerawo nga mukyala nga bwola mukyala wa pastor nga bwola makula bwabeera nze nalwadde ndowooza wandibadde nga makula bwabeera bw'atyo naye dokita abaana bagenda okuvuga supiidi koyo watandise okuba ebbaala ekinava mu bbaalo n'akira nanti badije ba emuso okuyisaamu kazindaalo bagenda kwagala obajjemu bano aba radio ne TV bagenda kwagala obajjemu abakuwa interview na bagenda kwagala obajjemu kati ba producer no bagenda kujja batandika okugamba nze nkube ngoma dokita ate bw'okuba yulima oyinza nkusaba tukola akazaali ke yatukola yali 2 emeka 2 Zaidu yajja n'ayimba chikati gweruno tedde chikati dokita mukyala Bugembe nkwagala nnyo naye ayizulu ekijja kijja obutala tulina obwagala naye dokita abaana batandise okugamba kyako oli sireeya abamu ne bagamba nti e Kampala oluddewo mboba wajja mu Desemba dokita abaana batandise obbisala eyo gye tuyitira eyo mu ndongo eyo oba bakayingira endongo nti dokita abadde wano dokita weyukke tukwagala nnyo naye tugenda tandika okujja nnyo ku kyaki abagala okulaba ffe tujja kujjanga ku kyaki tusabe ayina okubanga badde abukirira kakati babanga atuuse ku ssa mukama akkiriza okubugirira bugirira omusajja toliiko basi babanga asobodde okuvaayo n'omuntu ayina okubanga abadde asazeewo nze mugamba ndowooza yessaawa okwanjulira ekkanisa omuntu ate balina okubanga badde abugirira mpolampola wangi ayina okubanga abugirira ndikumpewo omusajja wa mukama wakatonda abugirira anti ffe eddiini yaffe y'abalokole n'abaprotestanti tetulinga bakatoliki nti tebabakkiriza bafaaza kuwasa pasita okunywa omwenge kive tekikkirizibwa pasita ngamba pasita talina kunywa mwenge of course ne bayibuli yabwe ekigaana kyogamba akenge tekakkirizibwa wadde nga yagufuula ekkaana yagufuula mu biseera ebyo mu biro ebyo ekategukkirizibwa era abalokola abasinga tebanywa mwenge anti omukyala bagamba nti akoona ekibaala asobola okubanga ekibaala kikoona kisiinaako obukakafu naye ate bafumbirwa naba nga afumbiddwa pasita atayagala kibaala n'akyukiraawo ate nga kiba kyakulabirako kirungi nnyo nti nawasa omukazi yali akuba ekibaala nemukyusa nemuliisa ekigambo n'atereera kaakati mukyala pasita ajjudde naye nga yiye amazidde okwatula oba muli ku bigambo kutundula obusambo zibungesebwa tewali yakonfaminze lwakuba Dr. Jani asabira wali eri ku worship house naye abantu baga nti obusolosolo bwe beekola bungi kakati obwedde omusajja omukulu oli mu kumwogeza lugambo pasita yavuddeyo n'ayanjula omukyalo oyo mu butongole ebikolwa abanyi abe tusobola okulaba n'omuntu nga walina mama fiina obwedde onjogeza nga walina mama fiina oli mu ntebereza ya budde ng'omwagala kati twalabanga obusolosolo omwokolaga ne mama fiina kati tulaba ne pasta ne Jani bikiibyo mama fiina mwali mugivaako kubanga buli lwenjukira ssente ziyankuula mpulira nga omutima gunkuba mama fiina emboozi yakuula mmeka
omanyi mutoko okula millions 45 emitwalo 5 bwezoteeka mwezi baranga fese nziteeka mukazi tuba tubala tuteekamu naye nange nja kumutayiminga wadde ne kapeeke oba kahaaga sina kinakombako kyonna naye luliba olalizireeta mbadde tudde ku pasita bugembe kyemumanyeko ali friendly ayengedde ayagala nnyo okwagala abantu ate naye muntu naye baabanga alaze sayini nti omuwala ayinza okubanga waliwo ekitambula mu maaso kirimu obuzibu sirowooza nti kirimu obuzibu omukyala abasanyuse busanyusi nga abazadde nakirabye ng'ekinyarwanda Muganda mbamwita Jani Mukibi not so Jani Mukibi naye alina okuba nga alina akalandira kewaffe kati nze nkayina golinga omunyamulenge kakati gwe weetaaga mu DNA bw'obanga ddala muli baganda pure 100% bw'obanga togendangako mu DNA taata aliko mu DNA olina okubanga olinayo akalandira akali bajjajjawo balina okubanga si kutyoboola kubanga olina okubanga oli munyarwanda oba omunyankola weddengo engalo omutuusa weddenga okoze ofuna bulungi ndoza ekya pasita Bugembe tusobola okukikomyawo baabanga afunye ekirowoozo ekifuna omubeezi ndowooza abadde leeti ndowooza bwe budde obutuufu leeti omuntu afunira ku bbanga ky'omwagalwa omwagalwa omusajja omutuufu bw'obanga toyina kizibu okufuna okwagala oba okufuna omuntu omutongole concentrating omuntu omutongole oyo omukyala wa Kadima ndowooza myaka 25 25 years myaka 25 n'omuwala olina okuba 2 olina okuba nga okyatabaala 25 ku 3 awo ndowooza oba oteekeddwa okuba nga olina omuntu ovunaanyizibwa wabaka gogamba nti oyo mukyala Kadima bano za pasita Bugembe badde aluddewo naye nze kyemmanyi engeri gy'atali mufiirwa ate balina okuba nga badde abojjirira mpolampola wange alina okuba nga abojjire ndikumpewo omusajja wa Mukama wa Katonda abojjirira anti ffe eddiini yaffe y'abalokole n'abaprotestanti tetulinga bakatoliki nti tebabakkiriza bafaaza kuwasa alina okuba nga badde abojjirira wange alina okuba nga badde abojjirira kakati babanga atuuse ku ssa Mukama akkiriza okubojjirira bojjirira omusajja toliiko babanga asobodde okuvaayo n'omuntu alina okuba nga asazeewo nze mugamba ndowooza yessaawa okwanjulira ekkanisa omuntu we abapushinga sitole y'omuwala ono ne pasita Bugembe mukola nsobi ono omuwala pasita Bugembe azaala muzaale okuleka nga mwagala kumufuula mulya buto pasita Bugembe kituufu ensi emwagaza omukyala naye omukyala ajja mu myaka gye kubanga mulaba nga anyumiddwa empale ze eza damage Bugembe mumuyita muto ng'asuubiza abantu embaga n'omukyala ebbanga ddene ye yabaaki Katonda mu mbiriizi zonna z'alina ku nsi eno pasita omulamba yabulwamu olulwe bannaye katubeere sinsiya n'osumba abantu ebbanga lyonna ng'ewaka teriyo wadde akwalira obuliri wadde okwoleza ndaweya kati tugambe it is not a shaming kubanga obusumba n'obuvunaanyizibwa busubukaka oli ekizampo kyeri bw'osumba n'omugigi ogujja kibona nti abawala batandise n'okugula babuloga okupushinga stories olabe nti ekyokuwasa wakituuka dda nekati ekiswaza be baana b'ozaala kubanga mwe Bugembe mumulaba kunyumira mpale naye Bugembe tugenza okukulanga waali nataka kutandika okuwulira Bugembe nga nina emyaka 7 njagala koona 3 waali kitegedde so yeetaaga omukyala bano abawala abato abatandise okumusoomooza tebasobola kumuwa mukwano mutuufu bano baagala linnya na bya bugagga Bugembe yeetaaga ogukazi ogukaddiye oguli mu myaka gya maama kuba kati ono omuwala gwe mumuteekako myaka gyaffe Bugembe siga yasakeera okuzaala ono omwana azaala muzaale 25 sajja myaka 5 gamba tayinza kuzaala buno buwala ku 25 so yeetaaga omukyalo omulala sizino modulo
ga mama nankani sibano so mumbera yonna muliretinge bulungi story Bugembe bwemba mu bumanje obufumbo mu bumanje bulungi nata temukwata bana bato myaka jaffe kujitandika kujisiba ku musajja mukulu mutumalamu amanje bantu bange kuba kati mukute generation yaffe mujiwo omukadde Tata Bugembe yetaaga mama nga mukadde kadde myaka 5 yajjo kutegeera ennaku ne gumbe erikaddiye ono bana ajja kutula Bugembe nze mawulira dwakunyirira kunyumira mpale nenge gumba kkulu abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu